Tukimanyi bulungi nnyo nti ndi mugezi nga mubuulire, naye ate era waliwo engeri ey'ekifolesoofa omuntu gy'asobola okubeera ng'akulabuliramu ng'ayitira eri bw'ati naye ng'amakulu agaleese wano makkati. Ofuono Opondo alabudde Nobert Mao n'amutegeeza nti munnange toli wa mugaso nnyo nga bw'olowooza, era nze kisinza okunneewuunyisa kye nsinze okulaba mu kulabula kwa Ofuono Opondo eri Nobert Mao kwe kubeera nti abantu babadde amurifaaringako bonna bagenzi. Kati kyandiba nti Ofuono Opondo agezezzaako kukibikkirira nti gwe eyiyo bavuunike, bagenda kumala kukozesa eyiyo bavuunike, kubanga ye agamba nti Mao byagezaako kutembeeta ebyennongoosereza mu ssemateeka nti ebyo biyinza okumuleetera akabasa oba okumuzaalira akabasa eri General Museveni munaamugoba kuba minisita bwe yamuwa era amulangidde bingi nnyo. Naye ate nga bwe nkugambye nti mu ngeri y'ekiferesoofa nti oyinza obutasobola kubawo kigambo n'okikubawo pu, wabula ggwe n'okigeraageranya n'oba nga asiiga ekifaananyi. Kati bo abalowooza okusuka ku nnyindo zaabwe we zikoma ne bategeera nti ategeeza kino. Kati Mao Ofuono Opondo ayinza okuba nga akoma ku kugoba nti bajja kukugoba, naye ekizampo zaawadde zonna za bagenzi. Nga tunaakubeera nga tweyongereyo muganda wange Haji Haruna ye musomi w'edduwa gwe tulinawo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Haruna omusomi wa dduwa asangibwa ku w'Ejjinja. Gwe wenna ng'oli eyo olina ebikusumbuwa, endwadde ezitategeerekeka, nkola ku nsonga z'amaka, ebyenfuna, mwabaagala okugenda emitala w'amayanja obigobako tebitambula. Gwe wenna ng'oli eyo okozesebwa amagini, ensonga nja kugikolako. Haji Haruna yoyo omusomi w'edduwa omwewuliriddeko. Kati munnange government spokesperson Ofuono Opondo awadde amagezi ag'ekisa ky'ekikulu eri Justice Minister Nobert Mao nti agende empola alinnyeko mu kyawakati ku electoral reforms oba ennongoosereza mu mateeka ag'ebyokulonda. Puroguramu yeeyo agenda ye munnange agigenda empola ku mateeka g'ebyokulonda wamu munnange n'enzirukanya oba governance wano mu Uganda. Kakati munnange omusajja ono eyabadde ayatulira Nobert Mao yamulabudde nti bw'ateegendereza ayinza okukomekkerera nga alinga munnange banne bye byagendera obubi ennyo nga DP eyali DP president Paul Kabanga Semwogerere 1994 ebyamutukako mu kiseera ekyo nti mu kaseera ke yaweereza mu gavumenti ya General Museveni kubajjukira nti bagamba kaze kafiira ku mugumba. Kati Nobert Mao si ye president wa DP eyasooka okukolagana nani ne General Museveni ne Paul Kabanga Semwogerere jjajja wa DP muganda wange, naye butereevu yakolaganawo ne General Museveni era mu 1900 wakati w'omwaka 1994 ne 1996. Kati Paul Kabanga Semwogerere okusinziira ku Ofuono Opondo nti ono yakwatibwa ku nkoona n'agobwa mu kabineti ya General Museveni kubajjukira yali minisita, kubanga yalemera ku bintu Museveni bye yalabanga ebitali bya mugaso mu kaseera ako nga bye byetaagisa mu bufuzi bwe obwa Uganda. Opondo era bw'atyo n'ajjukiza nti mu run-up eya CA omwava okukola constitution oba ssemateeka wa 1994 Semwogerere bw'atyo nti eyongera okubeera nti nno akalubya ebintu era n'abafuukira akayinja mu ngatto nti neyeerabira emirundi mingi nnyo yeerabiranga nti munnange yali kitundu ku kabineti
eya Museveni so si eyiye nga Ssemwogerere. Ofuno Opondo agamba nti newankubadde Ssemwogerere yakolanga minisita mu kiseera ekyo mu gavumenti ya Museveni eya 1994, Paul Kawanga Ssemwogerere muganda wange byonna ye bye yawaayo mu CA bye yawaayo omwava okukola constitution nti byali kwegamba biteeka General Museveni mu kaseera akazibu ennyo n'ebigendererwa bye, neyeerabira nti muganda wange oli yali mukama we kati nga mulabanga amufuukira akayinja mu ngatto. Okuva Mao lwe yafuuka minisita, Mao azenga ajja ayogera okusinza ku Ofuno Opondo era nga agezaako munnange okuwanika bendera emyufu nti Uganda efugibwa ku bunkenke era wansi wa General Museveni tibuhabulwa. Uganda efugibwa mu nfuga etali nnungi era mbu neyeerabira nti bamufevaringa bufevarinza okubeera nga bamufuula minisita nti jjukira nti Mao yeesimbawo 2011-2021 emyaka egyo nti era Museveni okubeera nti amuwa minisita teyali ku pressure yadde n'emu, wabula nti yayagala kusanyusa bakyoli oluvannyuma lwa mutabani waabwe Speaker Jacob Oulanyah okufa. Ngezezaako kutegeeza nti abo bonna bagenzi, Ssemwogerere mugenzi, Jacob Oulanyah mugenzi, era ekizampi ne Jacob Oulanyah ate yo y'amakulu nnyo, tetumanyi lwaki ate ye amugeraageranya ku abo, waliwo n'abalala bangi nnyo. Kakati Ofuno Opondo agamba nti waaliwo obwetaavu obw'okubeera nti nno abakyoli nabo beerabanga abafiibwako General Museveni mbu olw'okubeera nti bamuwa akalulu 2021. Kakati ne balonda n'abakulembeze abalala mu bifo ebya wansi era nga ba NRM. Mao ng'obulamu bwe bwonna azenga atambulira mu opposition era nga awanda omuliro eri gavumenti ya General Museveni era ng'okumuwa minisita bwe batyo balowooza nti oba oli awo agenda kuba abasiiga akazigo. Munnange bwe yabadde nga ayogera ku mukolo ogwa International Democracy Day ogwabadde wali mu maka ga ambassador owa Sweden, munnange Mao n'ayatula n'agamba nti eddembe ly'obuntu lirinnyirirwa. Ekyanyinyiriza nnyo Ofuno Opondo ne bakamaabe kuba kati ekitegeeza baabyogeddeko dda era ng'agamba nti ebikolwa bino muganda wange ababikola tebakwatibwako wansi wa gavumenti ya Museveni gy'aweererezaamu nga minisita wa justice. Era n'ayongerezaako ekigambo n'agamba nti ensi eno Uganda yeetaaga ekisingako. Kakati newankubadde nga Mao ekitutegeezezza n'agamba mu kunnyonnyola nti ennongoosereza mu mateeka ag'ebikulonda ziyinza obutasoboka kubanga akaseera oba time factor mu maaso kwegamba ekiseera tekigenda kubanga kimala wetunatuukira mu kalulu ka 2026. Bw'atyo abatunuulizi bagamba nti alinga agezaako okubeera nga asindikiza General Museveni mu kaseera akazibu ennyo mu kataiti koona era nga kino Ofuno Opondo we yasinzidde okubeera nga munnange alabula Robert Mao. Naye mu kulaba nti okusinziira ku ebyo Mao byayogerako kaninga palamenti okubeera nga eronda pulezidenti n'ebirala, nsuubira okuba nga General Museveni tukimanyi bulungi ajja kuba akaddiye, talina budde butambula nga ayogera nga akampeininga, kiri kijja kuba kimukolera kwegamba asobole okubeera nga pressure agijjako kubanga na bino byonna General Museveni musajja mugezi nnyo nti ayinza okuba nga yozo sayidi zonna afuna, sayidi ya coin eno afunayo ne sayidi eri endala nayo era yabeera ayitawo
kakati Ofuono Opondo yagambye nti Mao teyandisaanye kubeera nga akakateeka endowooza ze ku bannayuganda n'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM, kwegamba nga yeetwala nga yewe omugasanyo mu baminisita abali mu kabineti ya General Museveni eriwo kati. Era bw'atyo Opondo n'agamba nti Mao yali badde akitegeera nti gavumenti ya General Museveni tefugibwa oba tetambulira ku birowoozo bye oba ku ndowooza ye oba byayagala, etambulira ku ebyo ekibiina eky'ebyobufuzi ekiri mu buyinza byekyagala okusinziira ku manifesito gye baali balina mu 2021 gye bayanjulira abantu. So si ebyo ebyava mu bufumbo bwe bayingiramu nga DP ne NRM mu ndagaano Memorandum of Understanding gye baateekako omukono already General Museveni gye yamukakasa n'amugamba ebimu si byogerangako, yasayininga ku mpewo. Naku ezo waliwo peeni ze bagamba nti bagikozesa okuwandiika endagaano, nti bamala ogiwandiisa ogenda okutuuka eka nga munnange endagaano yasanguse kase ebbanga liyitawo endagaano ng'esangukira ddala. Kati oba tolina ndagaano ng'endagaano yagenda dda teriiwo. Kakati Ofuono Opondo agamba nti Mao byayogera yeerabiridde ddala nti munnange mupakasi mu gavumenti y'omuntu omulala, yeerabiridde ddala. Kati Opondo bw'atyo nga ayagala okumanya nti Mao ayogeranga ani mu kapasite ki, mwagezezaako kubeera nga annyonnyola electoral reforms ezo mwayagala okuziyisiza kubanga tezinaba kubeera nga ziteesebwako ewalala wonna mu kabineti nedda tebanaba kubeera nga bazoogerako. Era bw'atyo n'ayagala okumanya nti Mao ayogeranga ye ng'omuntu, nga pulezidenti wa DP, nga minisita wa justice, oba ayogeranga ani. Yakakasa tigenda omuwerevu najja kale kamala okuyiwayo negiraasi ajja kuntegeera n'agenda n'amira najja. Kakati Ofuono Opondo bw'atyo naawe amagezi pulezidenti wa DP nti amanyi waakoma, amanyi limitisi ze, amanyi waatandikira ne waakoma, alina okubeera very careful, alina okubeera omwegendereza nnyo. Oba si kyekyo muganda wange nti ennaku ze mu kabineti ya Museveni zirabika zibalirwa ku ngalo, singa agezaako okubeera nga aleetawo confusion, okutabulatabula, ennaku ze zibalirwa ku ngalo. Sajja ayinza okugamba nti ennaku ze zibalirwa ku ngalo mu kabineti, kumbe kakati Opondo bw'atyo n'ategeeza nti Mao tasaanye kwejubisa, kwegamba nga alinga ye mugezigezi kati aliwo mu gavumenti essaawa eno, nti gavumenti erina kubanga etambuzibwa etya. Era n'ayongera okubeera ng'akisimbako essira nti ezo reforms oba ennongooseza z'ayogerako tezinnaba kubeera nga zoogerwako oba zitebulingibwako wonna wonna mu kabineti oba ewalala wonna nedda. N'agamba tebannaba kubeera ne mu NRM tebannaba kubeera nga bazoogerako. Kakati muganda wange gwe ampuliriza, ono gwe twogerako Ofuono Opondo, si just Ofuono Opondo gwe nga bw'okyogerako, ono ye government spokesperson, ye mwogezi wa gavumenti. Kwegamba nga bw'onoolaba Joel Ssenyonyi nti yayogerera ki? Nope. Nga bw'onoolaba oba Kuraije nga ayogerera amagye, kitegeeza byayogedde oba byayogera aba tabijja bujji mu bbanga awo, kitegeeza biba bimuweereddwa, biba bimaze okubeera nga biteesebwako nti genda omuweerevu, genda oyogere bw'oti. Kati najja n'ayogera nga byayogera era tewaliwo agenda kubiwakanya sayidi oba mukama wa mugambe nti ate omusajja lwaki naye wamutiisizatiisiza. Kati kubeera kulabula semalabula nti gundi nviira ku kibanja kyange, gundi oli mupakasi, gundi awo twakusiba, twakutimba bbula, twakugeta,
twakusirisa kkiriza lyako k'olyako awo ogende. Naye nga bwe nkutegeezeza nti Gen. Museveni naye muzibu nnyo muganda wange, nti sayidi zonna yaaba akola ki, yabeera ayitawo kubeera kuteekawo mawo n'akola ebyo byakola ebyo byayogera, era ng'akolaga bigenda mu palamenti buteerevu kubeera nga bakola ki, bakyusa. Mwalabye ng'aganda ekiteeso ky'alumu mu kireeti ekyokulondalira of opposition aba MP bonna aba opposition byonna mu bireeti ogenda biteekayo mu palamenti, nti gwe oyinza okukiraba bw'oti kumbe bateekawo embeera ey'okuba nti noono byayogera tebabyagalirako ddala, kumbe babyagala. Wabula kyo kyemmanyi nti ofuna opondo kyayinza okuba nga kyayogera kyekituufu, nti biyinza obutamutambulira bulungi kubanga agenda kukozesebwa. Kati bw'amala okukozesebwa asuulibwe mu dustbin, asuulibwe, era mujja kumuwulira ng'akuba omulanga, kale wowe nze nakola bwe nti, nze nagira bwe nti, ng'akaaba. Mukama Katonda amuyambe bw'aba nga afunye omukisa ogukaaba nga tebamukaabira bukaabiza abakyoli, kamukungubagira. Kyentegeeza sigenda kweyongerayo nnyo awo, naye muganda wange okulabula kuli awo nkugambye mu ngeri y'ekifirosoofa, naye nga ffe tuni yonna gwe kyoba omanya nti ebyo byonna batambulira ku tuni ya Gen. Museveni, ebintu byategese obulungi, nti ugaye nti bwe kiba kinusu bw'okifuula bw'oti, bw'okikola bw'oti sayidi eno erutunda waggulu yaba afunamu, era ne bw'okikyusa bw'oti sayidi eri abeera afunamu. Byonna aba yabibala butereevu. Mukama Katonda